tukwaniriza nnyo omulimu gwaffe ogwokubiri mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Amanya nze Kamya Simon. Omulundi guli twakoma mu butuufu, bakomyewo wano mu kibuga Kampala nga akoze okusuubula kwe okusooka mwe yakolera ensobi n'asuubula ng'omuguzi. Awo ebintu ne bitandika okutabuka, kati awo eri atulambululira era kyekitundu kyaffe kino ekyokubiri. Ate era nsaba mwongere okusubscribinga kuba gwe ayagala okumanya okuzimba otandikirawa, mitendera ki gye wandiyiseemu, bazimbi ki b'okozesa, bakyabba seminti oba babivaako, otegera otya ati kati seminti bamubba ye kati ezaali eggaali 8 nga batabulamu akasawo ka seminti kamu, kati tuli ku mutendera ki? Ebyo byonna mulina ebisenge ebiyiika, mbaleetedde omukugu alina experience, ekintu akiruddemu. Katwongere kugenda mu maaso n'okumumanya naddala ffe abagala okutandika bizinensi eza hardware n'okutulambulira ebisinga. Tukwaniriza nnyo omutuufu abatuwuliza n'abatulaba koza okujjamu kumanya amatuufu. Nze Lukyamuzi Anthony, naye nga okusinga manyikiddwa nga Kibinge. Olwa bizinesi gye nkoleramu ya hardware emanyikiddwa nga Kibinge General Hardware. Eri munnabweru wano akatundu akakibwa bwe natandikira byonna, wemmeredde, wesajjakulidde, wefunidde buli kimu mulimu guno. Era nga tolimbye nti ekyamazima experience sijagamba nti njirina bujulu naye njikola ki njirina olw'akaseera ke mmazeemu, ate nga ne benkolagana nabo bempeereza basiima. Basinga tebasiima oba oli awo baali badde beetolako bwetoozi olunaku n'omwaka okuyitawo. Kyokusa omulungi nti bongera kukola ki kweyongera. Bava gye bavudde nga balagiriddwa bawulidde obuweereza bwaffe obutuufu ne bateeyonera. Mu mbeera eyo we twakoma twali tulaga bizinesi eno okutandika kuwaayo nti neeze bwayise ntusuubulidde ku bbeeyi ey'omuguzi kubanga ekyamazima kiri nti saafuna nkusanze kuwebuuza ku muntu yenna. Basuubula batya, bateekamu batya, kiteero price ebeera etya, wholesale price ebeera etya. Saafuna chance eyo nenkwata obusente bwe nalina nengende bwayise waseromaawo nengula buguzi senyenti ensalo 30 sente nezigwawo nenzijja nenteeka wano nga mpangisiza ennyumba nentandika okolera bakasitoma. Kyomusa omulungi batandikirawo okujja mpola mpola nga balaba bizinesi eze mu kitundu ate nga baali bagyetaaga. Naye obuzibu nti capital ke nalina nga mutono nnyo ekitagamba, kubanga time yatuukanga omuntu nga jjugula ekintu omutayimbwanga ogwo nakalangi ngaako sayina wadde omusumaali ogumu, sayina wadde ki, nalina seminti yekka. Naye nga challenge eriwo nera bagyetaaga nga nina okubagamba nti nina sitoowe emmanju gyembitereka oyabayi nti nga nina okudduka emisinde. Munnange yaliwo kati nayo yali waggulu wali eri batukiyembaawo walinga kakaliwe yakala kalina kupa emisingako kati nga nina okudduka emisinde ntuukeyo nkigule buguzi still nkireete bano onampa akasente wafunyeko 5 oba si kyo nsigala mu mukutu nga kasitoma nsigala mu mativu nti wali bwogendawo ofunawo kyoyagala. Nefuna challenges nyingi nnyo naye mu bufunze okuyiriba kwali kungi. Basooka n'oyiriba nnyo mwaka mulamba sigumu yawelanga ebi oyiribanga bizinesi ekyamazima sagamba nti nenefunerooni nyonga yemusente wabula yakulayo ngayo. Naye ekirala nti nafuna emikwano mu basuubuzi bannange abaali around bizinesi endala nga kyenonyamu ekyo nti omuntu oyo alina experience musuubuzi wadde si kyendimu nti kyalimu naye challenges zetufacinga ku bizinesi ezimu ez'okusuubula. Waliwo omwami balina akamama muliraano awo namusanga mu system naye ngaali mu luteriro lya bulijjo naye yankwatako nnyo okumbulirira okunya. Naye ekirala nti namuddukirangako like yetagenda kusuubula leero oba nkya nemubuuza ogenda kusuubula ddi like some 2-3 days ngamba mpaamuko emitwalo ngambeka 5 oba zonna zaalinawo. Kyenoonya kyaki nti bibaba bimpeddeko abanyimpadde kasente ako ngendeyo okusuubula ndeete nteekewo
zigenda okuwera ennaku ze wange ekyo nali nsuubula nga kimuvi moving stock kitegeeza nti by all means nga nina okumakinga sure mu nnaku ezo ssatu oba 3 otunze sente zeezo nenzimuddiza kozi nekirala nali nafuna omukisa nti abantu banjagala ne banneeyuniranga n'obwesigwa obungi njala kuzimba like a month to come naye nakasente ka mitwalo oba nga 3 tugambe njagala nkakuwe tukole obuwandiike zibenaleko okujja ntwalemu sementi awo oba ofunye capital asuubula kati embeera eyo ekirala nefuna omukisa nti ebayise waseromona kizuula nti tebasuubuza batunda ku kyeiro yokayoka naye nkola risaaki bankola risaaki nena mukulu wange bambi wali bamwanga wali mwami Joseph nti yanyambako okunnonyezaako mbeera kyesinga etwafunira chip eno hardware yaliyo enansana tufuna chip oyo netumanya nti accident kijawulo ekiriwo nti adelivalinga kuba yalina emmotoka traxinganyekasitogula kuleetera tuusiza nekikuyambako okuba nti cost za transport zembadde mpesinga nga ngenze bwayise wa Seroma ono mba nzikoze eki naye ekiri ekya challenge yaliwo nina sitoko nga ntono nnyo ensawo 3 ate chipu ngokuvuga ensawo 3 zokka z'abantu kiba kizibu nti naye abala amafuta oddayo eri mu beeki ajjako amafuta ago oba si kyo ng'alina kukata ne banna abala abali ku luutu eyo nemujjanga bana 5 nga kitegeeza nti ntolina kulinda challenge yamenyo nayo tojja mukubira simu towaye nga topa bintu byange kubanga naye omusaasira nti agenda okukuwa ebintu amala kulaba omuntu gwentwalira alinako sente nabo amagoba ganagentana ki alina gatanze ne bannange nga baabo atugakirwamu olina okulinda ennyo oba si kyo muwasiwasi yalingawo ofundikiro zeeye bwayise lwaki nti yo ogulirawo mangu nnyo n'oteekawo kipo oyo yatuyambako nnyo nti yatugumiikirizangamu mu mbeera etya nti embeera eno gyobanga nayo ng'agikkiriza nti mbadde ndagebe byakadde kamu naye embuzeeko emitwalo ameka 2 nyamba ompa ebintu ebyo like oba evening oba enkya ku makya balance singa making sure abula kyajjawo sigamba nti mukasanga watandika awa yamalanga kukulaba namanya existence you a continuous customer account yo ebeera etambula because you have accounts there tonaba clients abantu basuubuza amanya kibinge account ye etambula bweti ebenjinga between sente bweziti a week within a week aba deposit zene bweziti kitegeze ebintu bibitambula ate leno stickinga ku muntu supplier nga abeera atya although kibi nnyo wafuna stand still nawe kolaki twalyamu naye ate bwobesera ku muntu omu kikuyamba mu bwetaavu nti singa oba ofuna obuzibu omuntu oyo aba akwesigamye ngobeera ng'osuubula ewoni tobako na mukugu obeesinzeeko tofuna buyambi tofuna bwesigwa nti buno obwesebwo kimalamu obwesigwa bwemanga nkusuubulako mu mbeera embi mu mbeera yange gusaplaya wange ate mu mbeera ennungi neŋŋenda ery'omulala kiraga tali bwesigwa ate kinyambeko nti mbadde nga mupasitinaomu kiipu mujjako ki kino na kino na kino na kino neŋŋenda mushawuli yaako nayo Mr. Peter ja kantu nayo nasigadde ni komisiyoni bitiyo bitebyo mufunyaze byomulala nekyo mumanya nti items z'omuntu oyo embanza etaaze yagendera oyo ni kesi nfunyemu obwetaavu sente zibuzeeko ajja kunneesiga ampa ebintu ebyo abasinga odda emirundi n'emirundi yasingibwako address weeri ate mu mbeera embi n'ennungi tubeera bumu kubanga naye watulya nagamba kibinge wategedde namukuuziza mali yange eri mu revenue mbulako miliyoni nga 4 olinawo kesi ali nnyo bizaawo soka ozimpe either nja kuddiza kashi oba tuneebala buli muntu wamugasa eri munne naye nga mu byonna olina okumanya mbeesingibwako neesigibwa
clients bwe bajja n'akwesiga okuwa ssente ze bw'ali bazze ebintu ebyo obirinawo ebirye ekirala oli muntu eyeewaayo atazimba mutima otya osobola okujja olwaleero noŋŋamba ddala amabaati like 50 pieces buli baati ya mitwalo ena as of today, as of now, yes, you call agreement. You have paid the iron sheets, such amount of such pieces, to price weight, you made it war. You can say that. I can get like 2 weeks or a month, maybe call that. Very abantu abasinga ekibaliddoozi mu bizinesi nti ali mu kukkiriza nti oli yanfa ssente zange no ssente ze nga tukkaanyiza ku bbeeyi yaliwo kuobwo kati ebbeeyi ekoze eki erinnye ate omufe tumanyi oluusi okwegaana ba clients abo nekugamba wategedde nti wampa ssente bayebeene nga bagira mitwalo ena kati yeena kitundu kati ezo 5555 lwaki nze nfe esinga loosi eyo sigenda kuwa mabaati maybe kakulize ssente zo ekintu ekyo si kirungi ate nga tebamanyi lodiki ono nti oli wajja n'ayongera amabaati nga ku luno yasasula 5 gwe noddamu okusuubula n'osuubula togera kimugamba kyo toyanza bakulu kati ekyo kinyambyeko nnyo nti obuteefuulira baclients bange kinkuumidde mu mulimu guno mbwesigwa kuba tugula amabaati n'ogira n'obuukinga sementi n'amabaati n'omwala omwaka guno ng'oyongerako obwongezi n'oguddako then mu mwaka ogwokusatu n'ozimba n'ojja ne bakuwa ebintu byo ewatali kugamba nti oba sementi yalinyo oba kati kiringa hardware lwakuba nti nkireese ate mukatera mu bukodyo bwenkozesa obunyambye okuzitinga naye tubadde tukyali ku mbeera y'okutandika omulimu guno tetuvudde nzija nakulaga nti ntandika ntya njiriba ntya ntuuka tokugenda ewa chipu ntandika tokulaga suppliers obwesi gwe batulinamu nti bwe buntu bulamu obukakkamu n'obugumiikiriza omulimu guno nga bwe nakugamba nti sekane ensawo asatu esimenti nga sinaada omusumaali ogumu naye nalinanga okwolesebwa n'okuyaninga okukulaakulana omulimu sanamanyanga nti ensawo asatu za sementi kati zentambuza wabula nga bagenda abananfuniko bulina njasanga mu bintu birala like nyiza okugamba oba nasobolanga ensawo asatu ezo kama nampanga omukisa buli nnaku 4 ziba zikoze eki ziweddewo sementi atambula eri mulaba mu kiseera ekyo napangisa emyezi 3 ennyumba kitegeeza nga sina kyenzijjako kyokka lyananza omuntu nafuna mukisa natandikira nga sinafuna responsibility wanda kugamba nti nga nejensula wensula bansuza busuza nga sijja kuwadde rent nti negyempangisa ate nti nomugwendabirira nalinze kantya ng'olina kubala nogaawo kasabagula kasawo kasementi kamu najjako ekyemisana kyekyo kati byonna ebisigadde nga kigambo kwejalabya koziyatali mu kusimu zeeka naye nga nkeera wano nebizibanyaliwa ate ekirala nti namutambuza nakusakiza abantu nga bampayo ku kasente ziyagulanga nemyaka muleeta bansawo ziri 5 nemukola kalulubbala ako nampayo ate nezitambuza kati ezitambuzizza ezo zinkolera mu kyemisanaawo kitegeeza gali amagoba ga sementi agasitooka oba togakwatako kuba ekyemisana oba walisi namanyanga nti buli nsawo 3 gavaako amagoba ga mitwalo emeka oba buli nsawo bayibe si nolwaleero yabakusinisira 10 amagoba tekuli sente ku sementi either 10 7 8 5 buli nsawo gyolabeeyo kaze kuwadde average nti buli nsawo njakola 10 nga making sure nti buli stooko gyeteekinga amagoba ga mitwalo emeka nga making sure nti mitwalo egyo 3 sigiza mu sementi ate tekawo ekintu ekirala nemanya nti emisumaali weegiri walinoliiriba ngenda nfulayo kiro nizo ogamba nti yinkyemu yinki 2 ziri mu different kitchens nga mmanya nti kiro 5 ozisuubula nga zibeerawo ekyo kibeeraawo nga nfunayo ebbaati nga nyo ngambiza kukiyamba abantu abaze okumanya nti buli kimu weekiri si mu bungi bwe beetaaga naye atlisti kirabikako oli bwakubuuza ebbaati wegali nga ndaba wange mumulisaako awo ate nga yimbwa waliwo ng'ebiri
okufuna bulungi obukodyo obwo kyatuyambako okuba ti omuntu bw'abanga azze taluuzingako okufuna amabaati 2 n'ogasimba bayireminga olusi wakutoyiwati yalina lumu nga ngisimbawo ebbaati simbawo nomutayimbwa kadomola ka langi kera omusumaali 2 akatimba bando ng'emu ngenda nkoonako nemmanya nti ebigogwa byetaaga nefunayo nga 3 tekumeza nefunayo nga 4 naye bisitiri bwabanga azze manye agala bulungi kigamba 15 ninawo ali otandikira mpaamu olw'enkya oba olw'eggulo egamba kyakokolaki akasigadde kitegeeza kituyambako nti omuntu oyo otatulozinga bwesiga gyoli ekyokubiri nti omukisa okubaawo nawe nagambye nti omuntu akwesiga nakuba akasente nakuwanga akasente ako nosaba nnyo awewo ebyobikima agenda okujja ate simuyozezayozezzamu ku sente ze ng'amagoba gosigaza kati ate ekyo byebimu bali bogambye byebatabala nti obwedda amagoba aba yagozaamu kati olwaleero bwompa sente zo era mbirina mu sitoko mu bintu by'abantu nga byali chip bwe babigulira n'ebikyaliwo birinnya ate nze sifaayo kirinne kitya ate nimale kusasuza ebalansi olwo no nange ngamba nti yampa sente ze imagine nga nenze mu banka towola sente banka lezikoledde emyezi emeka interest aba yeekana ki kati interest oyo gwembadde nabiseera ekyo mukonvatinge mubino ebirinnya ate gwatagenda kusaba yayagala kintu kinyambye nnyo abantu okuneesiga nti bagamba gwe ogende wa kibinge sasula ebintu byo obifuna mu butuufu bwabyo kinkoledde erinnya okubeera nga ntambula mu mulimu nti obwesigwa kigambo kikulu already mba nakuwa capital stocking no stocking ensawo za sementi 20 n'ogatta ku ziri eziriwo n'ozitunda n'ozikolamu amagoba ezirawo kati amagoba ago gengenda nzijjaku zikyensigazange ekyobukati ebirina eba birinye yes naawe simusanga obuwe ekirala agreement nze gyemba nkoze n'omu I make sure I fulfill that agreement kubanga kyekyobugaga kyemba nina enkeera njoketa omuntu omulala lwaki oli abayita munembe ogende wa kibinge teyeefuula abasinga baluzinze ba customers lwansonga nti kino ebintu byo agamba ogenda okupa sente ezo yali mubbeeyi bwekiti asiriku oba sikyo opingako buterevu mwami kibinge kati gotegeera orealizinga ddi nti kati mu butuufu tandisa okukulaakulana kati nno ebintu byange byalimu obuzibu nga bwe nkugambye sinali sirina wensula nga sirina wadde omufaliso wadde ebaafu okukulaakulana kwange oyinza okumbuuza ennyo ntegera ddi nti nkulaakulanye n'olwalo sinamanya nti nkulaakulanye wabula mmwe bakasitomazi bange etulisewo tulikasebo n'abantu abatulaba olwokubandiza bebeera mu kisisitimu mu bizinensi eno eva mba njagala okukulaakulana n'okwenkana abalabe beeraba kati mu mbeera eyo bw'obuuza omanya nti nkulaakulanye sikyankumanya nti okulaakulanye wabula olaba bizinensi ng'egenda ekula nobalanga sitooko yo yalinga mu 8 eyingidde akamu ekitundu naye kumba okukibuzo kyobuuzizza ndaba ddi nti bizinesi zikulaakulana kyalina akandeesa mu bufunze omuntu alina okugumiikiriza ebbanga eriwera nga bw'agenda yeetegereza ekyamazima kiri nti bw'azannya wano ne wali okwesigazaamu ogumiikiriza nsonga nkulu bwe bw'ogamba nti mbadde mu katundu natekakolaki naye gwe ng'omuntu okoze otya creativity yo ebadde etya okulaba nti okulaakulana mu kitiibwa ekyo nkwadde ensonga negamba nti nali muntu anoonyereza anoonya ate ng'emikwano nabyo bwe yaddala ebingasa lwaki nti kapital yali sirina kapital that was my weakness nemmanya nga wali capital yali sijagenda mu banka in fact nafunako brother wange omukulu yanzija mu kyalo lwennyini era gwe nalyo naye ebbanga azinduka bagenga system ey'obuzimbi eyo omadde okutandika nga yasigala nangoberera atunuliza amaaso anambula akolaki kati bambi agenda okulaba nga ekintu idea yange ategenze kwatayo nemusaba anandeyo emitwalo ameka 3 asindikemu waliwo ebbere gambe banyine mu banka naye mu banka sirinayo akawunti sibadde abantu wa banka yonna kinaaba kitya nemugamba baabo oba osobola
kumpalanga nja kuzikolerawo ezo sente zeneewula kuzipanga bizinesi naye ensonga enkulu byonna kyebadobuuza nti obugumiikiriza kintu kikulu nnyo basinga sigumiikiriza lwalosanga nga singa bannange bangi mu kitundu mu bizinesi zezimu ng'olwaleero simanyina gye bali naye nga yabeerangako awo n'agamba bano wafu esobola okubeera mu kitundu olunaku olulamba nakutuza dakantu naaka wadde omusumaali ogumu nga togutunze naye kasitoba nga tosobodde kumiikiriza mugamba naku lumu zisobodde kukola wanaewo that kind of movement tegasa mu bizinesi olakaga okulisaakinga nexperience oba bakamanya bweti ne bweti ate ye mukuvaawo ogenda amwekyo nti omuntu yenna eyajagaga okulakulana asooka ategere factors enkulu ezo kati tusooke tuddeko ku bano bannaffe abagenda ne bakola emyaka egi 2 mu Dubai nakuba akalulu oba okitegeera n'akomawo gwe muli nze nakirowooza mudda nti oba obugumiikiriza oba tebakibala bulungi bw'obawadde magezi ki kuba abantu abo bagenda mu butuufu ne bakola nga bagala kujjayo wansi n'agamba nti wano sirina kapito bulungi ne mukama wanyamba n'enkomawo n'obukadde bwange obuwera 6 naye atagenda okukomawo wamaliriza obukadde 6 obwo nga zakyuka dda oluusi n'akitandika ne mu myezi 3 takwata mwezi gwa 4 n'agamba kanzireyo ebweru amagezi geneza okuwa abantu abo omuntu bw'aba nga akyali mu Uganda wano ng'efuna yaffe buugiraba bweri kiringa era omuntu anoonya omulimu yenna atannagufuna abeera mukakkamu nnyo abeera mwesimbu nnyo abeera asologomera embeera yonna naye kasita ate abaako levo gyatuuseeko obuzibu abonako bagenda ebwereeyo nti bw'atuuka eri embeera zeeri zimukyusa standard of living ezeeri ngala n'ezeeno ngala ate ekyokubiri nti olwokuba ogenzeko mu nsi ez'enjawuloko eyo nti gwe ng'omuntu ebyali bikunyiga ebingi ng'okyali eno ng'okyali mwavu toka nokolaki n'obirabira n'obivaako n'olowooza nti nja kuddangayo eri nkole enfune ezo kino ekintu kirava mutima gwange nakugamba nti nagenda Juba ng'ekintu tekituufu kufuna capital ekyamazima singa nasanga obulamu obwangu nga bwe nagamba nti okwasooka nafunayo akasente nenenkasasanya mu mbeera eri awo okwaddayo bwe bwanyiga ennyo bwayongera kunsomesa neŋŋamba siddamu kugenda nensalawo omutima gwange kyanyambako nti embeera nasinga nanzibweri ngenjawulo tunomeze nalesseeno konze kenfunye konna kati nkayigiriza nako wano so bano abantu abagenda ebweru ave eno ng'ali bubi nnyo naye bw'atuuka eri ate yeerabira ekyamutwala that's why nti wajja n'essente milioni 5 oluusi 10 alabanga entono okumuyamba okutandika ekintu kye olwokuba gy'abadde eri alaba enfuna ey'enjawulo eyo kati bw'atuuka ayingiza nnyo ate wano bijja mpola akatandika butandisi yes kati nze olwalo emyaka 10 kankugambe nti bwenneebala abala ebintu byenfunye mu mulimu batono nnyo abagenzi ebweru ku klasi yaffe ne levo yaffe twali kituufu n'akomawo olwaliro nga bwe twebala abala twenkana bangi yesi basobola okuba nti bali waggulu wange naye bwe twenkana ate batono lwaki nti obukakkamu bwe nafuna okubikkiriza nga maze okulaba ekiri eri nti muliro gwokya nnyo kyanyamba ogamba nti ansikifunye ku bizinesi yange ngisipecializingamu nti concentratingeko ntambule nayo amagezi gempa abantu abo gwe ng'omuntu gwolina okwewuya nogamba nno bwe nali nkyali wano nali mubi kaŋŋende eri noonyeeyo entandikwa sente zenfunyeyo bwezi bane plan nogamba nno bwenne balaabalamu ofuna miliyoni zange 5 oba 10 tegeti yake genda nga kiba kikolaki ziba zintambu nyo tuva ku planinze olenga strategy nogamba kino nakyo obanga atuukawo niweyongeza ebintu bya obulenya nga bingi so sente zijja kumala ekyo omanya nti kakkano gambe nti no nagenda nga sente bwezi nalinoonya nzifunye era kanzire ku kintu kyange nalinoonya okutandika mbeere nga ndi waffe kanigenda ekintu ekyo bwe kikubula mu mutima gwo tona bwogenda kijja balagamba nti njagenda egiri nsoboleyo amagezi nga nyambe nogwenga omuntu mu bulamu bwo otambula otya ebigendererwa by'omala bituukiriza oba biriko awo
nze nagamba nti kino kyendimu nakifuna nga nkyali ku olevo gye watandikira okupunta nenzija nga ndi mulayini omumpuuta nkola nesigala nga ndi mulayini gyendimu n'olwaleero sinafuna nga bwogamba nti omuntu ekikubye emyaka 10 alina sente ngenze empulira nga waliwo maintenance. Oyogedde ku kintu ky'obumativu ate okiretedde mu kaseera akatuufu. Omuntu amatira oba omuntu atuuka ddi n'agamba naye nti mu butuufu kino kinsaana mmatidde, kuba kaakati tukubirizibwa okugaggawala. Leero twagala kuvuga mmotoka, leero twagala kukola ki ng'ate ennyingiza yaffe ekyali ntono, weewaawo ne bizinensi ekyagira naye olina agamba kati nina capital value wa miliyoni 2 naye sinavuga mmotoka oba kasooka ngula emmotoka kati ekyo nakyo otukadde n'ogaa kati matidde kyenfuna kyekyo katono nnyo kanshainako naawe experience nafunako kodeko nali nakamala myaka gyali 3 nga ekigendererwa kyange bizinensi yalina okuba nga ejja naye ate bizinensi yemu nalina okunfuula ofuna bulungi mu myaka egyo 3 because it was 2013 nenzijjamu miliyoni zaali 4 ogenda okusasuwalinga akafuwe nazimba yali kaleka miliyoni 7 nokasatuwalingako neka bizinesi kaleka miliyoni zanga 6 awo tugambe 7 nekatako miliyoni meka kitegeeza mba nina kudda mu mbeera ate ennyirizi watandikiramu naye olwokuba nalina ensonga nti bizinesi eno erina kubeera maama taata kunfuula muntu nze mu kufuuka omuntu nina okubaako newange emala okubaako newange nina okukola ebintu ate ebyo bisaiza bizinesi ebe nti bivudde muliyo nezijjamu ssente zagula akakooti ako nenyongera mu myezi emirala 4 nezijjamu miliyoni yali 1.5 kuba basigala bammanja emyezi gyali 6 kati nga nina okulaba nga njiya olaba nga njimalayo ofuna bulungi obumativu bw'omuntu sijja kugamba kuba tuli banjawulo kati nze munnoowo okuvuga emmotoka ekyalo ekiroko kyange sijja kukola wadde kalina weekalyawo naye mu kukafuna ekiwoze etya yalinga nti ngenda kugula mmotoka kyajjanga bayingawe ekirala okuzimba amaka wembeera nze kwenasookera ajja kugamba zimala zimba mizigo olyakugambe zimala vuga mmotoka kati kino nkyogera mu layini yange funa bulungi obumativu buyina kuka from 0 nofuna emitwalo 2 nga kyekyoolina nogamba gyematidde kati kanira gino nkutegeera bulungi nnyo olwaleero kyolina kyekikyo kwolwo kyolina kyo bizinesi yange eri mu miliyoni obaana oba 5 naye ate sijjagamba singa kale nenkanya wa miliyoni 2.5 njagala nnyo kituukeyo naye ndi mu mativu kyekyo kyenna olwaleero esaawa eno ovuga kakikumi mukadde 6 ne hali yange agala kawulira miliyoni 5 naye priorities ki ekisooka nze ndi muntu ayagala okusimba emirandiro okunywerera ddala obazeemu obulungi nnyo tetugenda kulandagga kakati obwedda ndi eyo neekukumye nsobole omuwa focus nze ku bwange bwe nali nsiiga essomero lyange lyali lyakubiri ye yali project yange esooka ennene nga nsiiga essomero ne najja wano nasooka kubuuza nti undercoat kuba eri gye batusomeseza tebatusomesa kusiiga masomero naye nga ati nali mulina era nabuuza nti undercoat kigwomanyi asinga nze we natandikira okwesiga wano era natwala akadomola bwalinga bwa liita 4 kali bawe ebyenjawulo ekikawe nkiraba wano kale bikyukakyuka kasinga ne yali sadoleni bifayiveni kati yafuuka plascon balinga bakiyita batya balideni bayali ziti Nexus undercoat wa Nexus undercoat wa Nexus nayisaako nagula obudomola 2 nemmanya akasooka kuba kuli kwaliko painting y'omukadde
Nemmanya akasooka ngenda kasaabulula kakole ki kasiiga omukono ogusooka ogwokubiri akokubiri saakasaabulula naye nasanga omulimu ogwo waliwo gulemye nga yagudduka nako nga bamukubira amasimu naye nga yagulayo ne liita 2 naye nga sayidi gye yakwatako tekyasobola kukola ki nze ekyange bwe kyakola saddamu kuwankawanka saddamu kubuuza neneesiga okuva olwo waliwo ne lumu baali bambuuza landi ki abo bennyini nga tebagira nga tebanneesiga kukwata sente genda ggula eri ne mbagamba kale mugenda wano ne wano munyonye mumusabe bino ne bino musabe bino ne bino musabe ne bino mumugambe n'omugamba ani abagambye ekyo kati yaba ategeera ekintu kye mba njagala omulundi oguddako tugenda kwogera ku kuwabulwa ng'ozimba nga we nayanjudde ng'okola ki kati ate tuvaawo tulondole project endala bw'anaamala otuwabula nja kuleetayo omuzimbi nga we nabagamba nti nja kuleetanga buli muntu wa buli kika tugenda okutuuka ku kinyusi nga batubuulidde endowooza yaabwe ffe tukubaganya ebirowoozo butereevu weyongera okusubscribinga likinga mwami Kibinge ngenda kuddamu era mwami Lukyamuzi ngenda kuddamu era nkusabe otuwe ennamba engeri gye tunaakutuukako customers baffe abalungi oba abatulaba batuliza tuli Naweru North bonna abatwetaaga wakati akatooke Naweru Lugoba Kisimu Wamala Jinja Kalooli ebintu ebirinaanyeewo tusangibwa kibwa tulina buli kyakuzimbibwa kyonna kyomanyi tulina emitayimbwa tulina amabaati tulina langi tulina sementi tulina buliti tulina embaawo buli kimu weekiri eri 0-787 ya MTN 97-94-14 era tulina 0-758 oba 0787-94-14/0758-163626 Kibinge General Hardware nekitanga ye Lukyamuzi Anthony yogera nayo olwaleero osobola okutuukirira osimu oba physically ne mutuula ne mwogera n'omulaga kyoyagala okukola kasita omulaga plot ogenda okuzimba ennyumba yo ajja kuwabula ne mu ngeri gyonna plan gyayagala okukozesa lwakina kuzimba bwe tuti matirio kyalina okumala naye byonna tubala kuderivaringa tusa ku site bwebyetaaga